Olunaku lw'eggulo kkooti enkulu e Jinja yakkiriza okutta abantu 103 ku kakalu kaayo nga bano be baakwatibwa mu kikwekweto ky'amagye ekyakolebwa ku lubiri lw'omusinga wa lw'enzululu e Kasese mu Novemba wa 2016. Bino okubaawo obusinga bwali bumaze ebbanga nga busika omuguwa ne gavumenti ku nsonga ez'enjawulo. Emyaka ena mu kkomera si kyangu naye wakiri bafunyeeko ke bafunyeeko yadde tebinagwa era bijja kugwa. Ku ssaawa 9 ez'olweggulo lwa leero bano batuusiddwa mu ttawuni y'e Kasese mu bbaasi za UPDF wakati mu mizira okuva eri ab'eŋŋanda zaabwe ssaako n'abatuuze b'omu Kasese. Bano batwaliddwa butereevu ku kitebe kya RDC okuwandiisibwa ssaako n'okukeberebwa ekirwadde kya COVID-19. RDC w'ekitundu kino Lieutenant General Walusimbi ategeezezza nga bano bwe bateereddwa ku kakalu ka kkooti nga n'olwekyo balina okugondera ebiragiro bya kkooti. Okumanya nti abantu bano babawadde kkooti bail, balina okugoberera amateeka ga kkooti bail nga babawadde. Singa bayisa obubi jakuba si kirungi. Katikkiro w'obusinga bwa Lwenzululu Joseph Muranga ategeezezza nga bwe wakyaliyo abantu abalala 6 mu makomera ag'enjawulo. And we believe that now that we have got these, the remaining 60 will also come. Abateereddwa bakweyanjula mu kkooti z'e Kasese.